Mpandiikidde speaker nga musaba ayite commission meeting tutegeere ebitambula kuba commission yevunaanyizibwa ku ssente za Palamenti zonna. Twagala Palamenti nga institution eveeyo ennyonnyole ku nsonga zino zonna eza ssente ezikozesebwa mu ngeri etategeerekeka, ssente empitirivu, abakozi abaweebwa emirimu, engabanya ssente, ensonga zino zonna nga twagala Palamenti yennyonnyoleko ku nsonga zino. Obutongole Munnayuganda ategeere kubanga ssente za Munnayuganda. Era oluusi mpulira abantu abamu nga bagamba tebibakwatako naki, tebibakwatako batya. Zino ssente za muwa musolo. Ensonga zino tetuzoogerako kubanga tulina ensonga yonna eri personal kuwa ekitiibwa speaker, kuwa ekitiibwa Mpuuga, ba commissioners abalala oba omuntu yenna. Nedda, bonna tubawa ekitiibwa ng'abakulembeze, naye tugamba nti kibakakatako okunnyonnyola ensonga za ssente y'omuwa omusolo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.